ITV. Ero tulinayo n'abagenyi mu studio. Tulina abakyala bannaffe abatukyaliddeko abagenda okubaako bye tugabana nabo, balina bingi bye batuleetedde era bye baagala okutubuulirako, era n'olw'ensonga eyo sandyagadde osagaasagane. Abakyala tuyitiriza obukyafu. Walifa abayonsa gujja abagira. Bw'oba oyonsa tetuleega mabeere. Abasajja baffe tujjukire nti gye batambulira balaba obuwala bungi obubiipinga amabeere. Gw'oliwako olubeere oluusi oli mu nzaalo nga 4 ku 5. Abasajja abo ayagala nga buli lwakulaba alaba oli Sumaya gwe yakwana akawala akato ak'ettutu. Tetulina kyakikolera kuba amabeere gaba gagudde, naye tusobola oddireega ebbeere eyo ne tuyonsa amabeere ne gakulukuta, engoye zonna ne zisala. Bana abakyala tweddeko. Bw'ovanga nti omusajja yandikawo, omusajja ayendekuza, no tuyitiriza obukyafu. Tuyina baneeno bw'azaala omwana ne yeeyamba olugoye lwonna ne lubuna, asangula nk'obusanguzi. Omuwala omuto nga yenna awunya amabeere, awunya pupu wa bebi. Baana bawala, bakyala bannange abansinga emyaka tweddeko. Ekyo nenkimaliriza nenzija ku nsonga y'enviiri. Walifa abasiraamu ababikkako tubeera n'ekawe kooko. Omusajja buli lwadde ekiviiri olinga omulalu, enviiri olinga mulalu, tozisaniira tozifaako. Kati twakolayo kino mu kifo ky'okugula neeti ezibika ku nviiri, waaki tuteekako mpale z'abaana. Abakyala tweddeko. Akapale k'omwana ke kali ku mutwe, omwami bw'oyitawo osalaasala mu maaso ge, omusajja yeetamwa akutulina nga kyekinziza ewaka. Talina kyakukola nti yakuwasa, n'alabira talina nsonga emuzza waka. Ekikazi kye kikyafu kiri awo bwekityo, talina kyakukola yakuwasa. Abakyala nsaba tweddeko ensonga ey'obukyafu. Ne tudde ewaka olumaze ono omukyala ye kennyini obukyafu bwe. Ekisenge Walifa abasula n'abaana mu bisenge, kati osanga ruumu ng'eriire mu single room nga kateni yeetwawula. Abaana ne bafuka, tetwoza bikunta, twanika bwanisi, ennyumba n'enyoka, ebimonda ne bibakwata, ebyo biva ku bukyafu abakyala. Omusajja tasobola agumiikiriza ebyo kambabulire bakyala bannange. Obwana bwekolako, obwana buyonja ennyumba bwekuba perfume. Ffe perfume twamuvaako twamugula batukwana. Naye lwaki tuba tukivaako? Sigala nka perfume ko okagula weeyonjeko, oyinza okuba emirimu gikukutte, kola emirimu gyo naye otayiminga nti kati mukama wange akoma weesala akagoye naawe akasikiriza. Weekube perfume abeere nga awunyiza kali akawoomu eyakulabira. Ekintu ekyo kimuyambako kubanga ne bw'aba ayitidde tetuyinza bagaana benda, tetulina tuyinza bakontrolinga, naye bw'ayitira eyo agira n'ajjukira n'agamba nti Sumaya wange gyali ewaka. Omwana n'ava awaka nga yenna ayambadde kasikaati ng'olinga atamulaba. Gwe maama wooli ne taata wooli. Abazadde mwe mwonondedde ddala abaana baffe. Abaana mubagunjule. Omwana mugunjule omufunemu. Wona omutuluulira togenda kumufunamu. Ogenda muteekamu ssente zo omwana akuyiwe. Mugenda ku mikolo, temwegomba baana ba bannammwe, mwe abazadde abatafa ku baana bammwe. Nammwe mulabire ku bazadde bannammwe. This is ITV Uganda.